Sagala chiko jagala nzikuwe ekyo 10 ebyo 2 ebyo 3 ebyo 4 ebyo 5 Omugala ezanga zimaze okutuuka saba mbategeeze mwankolagala omu n'ababaka bammwe Honorable Mole ne Honorable Karwanga Julius Asima Karwanga oye temukyusa okuzimbawo essomero si bwe kiri mubakumira engalo nga mubeebaza ababaka bammwe abo batutawaanya ze mu palamenti y'eggwanga tutula ku kakiiko ka budget ne Honorable Kase oyo ne Honorable Julius ne Honorable Mole bamanyi okujja ku komiti yaffe nga baze okulwanirira Lwampala ku budget komiti tutulako ne Honorable Kankunda amanya agange nze Namuju Sise Dionisia omubaka omukyala okuva e Lwengo muwala w'abasomesa bakatikisiti wano ku nsi ne mugulya nanganze Kamajegere akato Majegere Junior ye Majegere Senior olwaleero nkiikiridde Majegere Senior era bwe mundaba wano ne Gomesi ndoza mumanyi bwayambala temulabanga mufaananamu nikwogera abantu be Lwampala gye muli Maria obumanyizu kye Maria obumanyizu kye Maria obumanyizu kye Mutebe yawe Maria obumanyizu kana kukwatira ashabira ry'umubiri Maria obumanyizu kye mwana nechuma chaba chimo Stand up, DJ. Kankuwe kuno kufanagana ne Gomesi yo mama. Takagambire nanishabanga abakatikisiti bona abasomesa b'ekereziya niwe ndio mwana w'omusomesa ubanze mwaizaha nsaba bakwaya munterema akayimba kakugamba Maria obumanyizu kye nani twe batata bale bali abavuruzi mtatwishi Maria obumanyizu kye Maria obumanyizu kye Maria obumanyizu kye Mutebe yawe Maria obumanyizu kye abatero obumanyizu kye Mutebe Mukama n'abakunda babale mnonga mbatere mungaro utalengala zamani za Rwanda
abasomesa munabakuddayo mukkirize ku lw'abasomesa bano sooke mbaweereyo miliyoni ku lw'okuzimba essomero. Miliyoni yokubanza yagiha abwo abana babashomesa ku mushemeza. Ate era nammwe mbaweeyo akabaati wano munywemu soda. Yale onkembagana yaza kutubona bone. Turazibagana sita. Kandi mama ne abasomesa aliwa. Abasomesa isha. Abasomesa bana kitego. Atagira wabo. Atagira Tonda. Ani sawangu ngaruka yo mustambe. Twandika amazina mushomesa. Nawe njakuwa kudola. Engalo. Abakula abaka ba parliament. Ngabamulemeddwamu abafu abawano. Honorable Kalwanga Julius ne mukyala Asiimwe Mole. Saba mbambere engalo nyingi. Sebo ssentebe waffe Wero C5 n'olukiiko lwonna. Abantu ba Katonda mwenna naddala abasomesa bali amanzaala. Omukama mulungi. Obudde bwonna. Muteere engalo z'amaanyi za Ruhanga. Amannya gange nze Namujju Cissy Dionisia, omubaka omukyala okuva e Lwengo, muwala w'abasomesa bakatikisiti wano ku nsi ne muggulu. Yananganze Kamajegere akato, Majegere Junior, ye Majegere Senior. Olwaleero nkiikiridde Majegere Senior. Era bwe mundaba wano ne gomesi ndoza mumanyi mwayambala temulabanga mufaananamu. Mikono gyange abantu be Lwampala gye muli. Sooka beebaza okulondera abantu ababiri, Honorable Julius ate ne Honorable Asiimwe Mole. Bonna balinako obuzadde. Honorable Asiimwe Mole nali nkola naye mu State House, ng'akola ne maama nga nze nkola ne muzeeyi. Ndimwegaleza amaanyi ez'ekyo. Honorable Julius yali mu National Youth Council naye nga tubeera naye mu State House kubanga President Museveni yali amwesiga nnyo ng'amutuma nnyo mu Uganda yonna. Mukube engalezo ekyo. Zeno sitera kutambula Bayibu njikolerawo embeera. Naye Lwampala nzize lwa nsonga. Mwalonda bulungi mwekubira engalo ennyingi. Abaka balungi. Honorable Mole ne Honorable Julius ewange bakajjayo emirundi mingi. Kyekibamulebera Honorable Ssentaali yabeera ajja nnyo wano kubanga bazze okusasula mabanja. Naye nange olwayo neesitukidde. Nebaza Honorable Julius ne Honorable Mole okubanga bakujja ku byenjigiriza. Tuze wano. Amannya gange nze Namujju Cissy Dionisia, omubaka omukyala okuva e Lwengo, muwala w'abasomesa bakatikisiti wano ku nsi ne muggulu. Yananganze Kamajegere akato, Majegere Junior, ye Majegere Senior. Olwaleero nkiikiridde Majegere Senior. Era bwe mundaba wano ne gomesi ndoza mumanyi mwayambala temulabanga mufaananamu. Mikono gyange abantu be Lwampala gye muli. Okuzimbawo essomero si bwe kiri. Mubakubira engalo nga mubeebaza. Ababaka bammwe abo batutawaanya. Nze mu palamenti y'eggwanga tula ku kakiiko ka budget ne Honorable Kase oyo ne Honorable Julius ne Honorable Mole bamanyi okujja ku komiti yaffe nga baza okulwanirira Lwampala. Ku budget komiti tulako ne Honorable Kankunda akooki ka Lwampala
kakati ye chairperson wa finance committee mu palamenti y'eggwanga. Wano manyisi wakiikirira naye Munnalwampala si bwe kiri? Bajja nnyo nga balwanira nga baagala ebyuma, ndowooza namwe mubalaba ku TV nga balwanirira ebyuma by'enguudo, ne Lwampala efune ebyuma ebyayo, enguudo zammwe zikolebwe musobole okutambula obulungi. Ababaka bammwe mbeebaza olw'okulwanirira enkulaakulana yonna nga bayita mu gavumenti yaffe y'eggwanga ekulembera Yoweri Kaguta Museveni. Museveni oye! Museveni oye! Nsanyusa okubalaba. Neebaza abantu mwenna. Nsanyusa nnyo nga ndaba abantu b'e Lwampala banaye nga muli simaati. Tunulidde abakyala, ne ntunuulira abaami, ne ntunuulira abaami ba booda, ne mpulanga nange wendi nkyamuse. Lwampala oye! Booda oye! The youth oye! Abakyala oye! Abaana oye! Okukyamuka oye! Abantu b'e Lwampala munjigiriza kintu kimu, twekuba kuzimba, buli muntu azimba. Temulinda bantu bakulu, bagenyi bakulu abavudde e Kampala n'awalala okujja okuzimba bokka. Olwaleero nkakasizza nti ekizimbe kye tugenda okuzimba wano si kya Julius yekka, si kya Mole yekka, ky'abantu b'e Lwampala naddala ba constituency eno. Engalo muzeekubireko nga nnyingi. Neebaza Faaza Kaboyi olw'okutumbula nnyo ebitonde mu baana baffe naddala abawala. Mumukubire engalo ennyingi. Neebaza abantu mwenna abaze wano olwaleero okulaba omukolo guno nga gugenda mu maaso. Nze nga namujusiisa omubaka w'e Lwengo ngenda kusooka mpeeyo esente ezange ate mbabuulire amajjegere siniya. Nze nga namujusiise ngenda kuwaayo $600 lwa kashi. Kandi abantu bahereza kakwiraho enjungu zenyini Mbonera kalukireta $600 nizinga. $600 ndabatata lyaha barabarira mu $600 tireme ndabatata aliwo Kalwanga. Kalwanga rwo tubarabarire muzakora. Sagala kiko jagala nkuwe. Ekyo 10, ebyo 2, ebyo 3, ebyo 4, ebyo 5. Obugala! Ezanga zimaze okutuuka. Saba mbategeeze nga nkolagana wamu n'ababaka bammwe Honorable Mole ne Honorable Kalwanga Julius. Asiimwe Kalwanga! Asiimwe Kalwanga oye! Temukyusaamu awo. Nga sinaba kwogera kino kasooke nyambala gomesi y'amajjegere siniya. Nyambale! Majjegere oye! Nambanja oye! Museveni oye! Kalwanga oye! Oye teziba z'amaanyi. Njagala oye nga y'amaanyi. Bantu baba Lwampala oye yabanje n'adoola nche. Nabanja oye! Nabanja oye! Ona pia agwanira lya kuzo. Pia agwanira. Nabanja oye! Abantu b'e Lwampala protocol sigenda kugiddamu. Honorable Nabanja abadde wakubeera naffe wano. Naye nga bwe mukimanyi olunaku lumu abalina pulogulaamu nga 10 omukulembeze w'eggwanga z'amutuma. Olwaleero abadde alina okujja wano aveewo agenda awalala wa mirundi mingi. Naye enkuba e Kampala etonya nnyingi nga tosobola kulinya nnyonyi. Naye nze azze wano ensonga zonna ze yalituukiriza azintisse era zigenda kubatuuka. Obugala! Honorable Nabanja abategeezezza nti ng'akolaganamu n'ababaka bammwe bano abalungi agenda kulaba ng'enkulaakulana y'e Lwampala eyongera waggulu.
gye bayita Ggulo. Tugenda kwatagala ne Honorable Asiimwe Mbole ne Honorable Julius okulaba nga tutumbula skills mu bakyala n'abavubuka naddala abawala baffe ba dropouts naddala baafuna ebizibu mu COVID. Oza mwenenero byatuukayo gyebiri okulaba nga tubakwatako tubayigirize emirimu egy'omu mutwe tubayambe basobole okuba ku bye beekolera. Ebyo si byange byalwati Honorable Nabbanja. Era bategeezezza nti pulogulaamu eyo tegenda kola bukozi ku skills zokka, egenda n'okubairinga awutu abakyala naddala abalina amabanja mu mabanka baleme kutwala bibanja byammwe. Egenda kuyambako okusitula embeera z'abakyala n'abaami abakolera mu butale nga tuwongera kutandikwa tuwongera akasente akabasitula mu nkola zammwe ze mukoleramu mu butale. Egenda kuyambako okulaba nga twongera skills amaanyi. Twagala buli muntu ng'alina omulimu gwakola okumuyingiriza akasente mu nsawo. Abakyala mumpulidde tasobola kutabula maka asirika kubanga ne batamuweza amunyu abajja kukukugula. Abakyala mwampulira mwakimanya twagala kulaba nga buli mukyala alina akasente kubanga abakyala katukola ebitundu 7 ku nkulakulana y'amaka. Abakyala ndimbye wandi abaana sife tuweererako abamu n'abami baffe eno ndowooza kiri waffe wokka. Abeerwampala baweerera abaana wandi baŋŋambye abaami b'Erwampala baweerera abaana mubakubira engalo ennyingi. Naye wange gye nkiikirira ebitundu 7 abakyala beweerera abaana. So n'olw'ensonga tugenda kubayambako okulaba nga tusitula embeera zaffe ez'omu maka. Tetwagala butabaabuko mu maka, twagala kulaba nga abakyala tulina bye tukola tuyambe abaami baffe lukundo egumewo. Abakyala waye era abantu b'Erwampala nsaba mbategeeze tugenda kukolagana nammwe n'ababaka bammwe bano ne kyamaani waffe owero C5 n'abakulembeze bonna okulaba nga amasannyalaze gatambula gatuuke gye gatanaba kutuuka. Kuliddewo wano omwami gwe bayita wotameroni. Ate wotameroni ebeeramu amazzi mangi. Twagala n'Erwampala ng'amazzi gyegali. Abakyala amazzi muyina? Nagira ngu wotameroni nanyumije bampedorashi. Twagala kulaba nga amazzi amalungi gatuuka mu bitundu byaffe. Rwampala waye